Museveni atalantuse n'agwa ennume y'ekigwo mu compound ya State House. Mukyala we n'abasirikale ba SFC be bamuyodde ne bamuzzaayo ku ndiri gy'abadde atolose. Museveni abadde atolose ku kitanda kye mu State House ng'atambulatambulako mu compound okubalaga mbu awonye, nga yeegumyagumya. Kamunguluze amukubye omulundi gumu n'agwa eri wansi, era mukyala we n'aba SFC be bamuyodde ne bamuzzaayo mu nnyumba nga embeera mbi, ng'avuya kuba avuddeyo ng'abasawo bamugambye agira awummula kati n'awalaza empaka, ate mbu ng'eddagala lye bamujjanjabisa lya maanyi. Kamunguluze n'amukwata kantolooze wabadde atambulako mu compound. Kamunguluze amukutte n'amukuba ennume y'ekigwo n'atandika okuvulula, era omukyala yanze n'abasirikale ba SFC mangu ne bajja ne bamuyoola ne bamuzzaayo. Ono abadde ali mu kwewaana mbu yawonye COVID, mbu ye veterani wa COVID kati, era mbu ebirwadde ebyo tebikyamuluma, tebikyamunyiiza era tebikyamutiisa, ng'agamba mbu isolation emuyambye nnyo, mbu abadde mu isolation nga yeewala abantu, ekimuyambye okuwona amangu n'okugendera ku mateeka g'abasawo era n'okukozesa eddagala eribadde limuweebwa. Abadde agezaako okulaga ensi naye nnyini okufiiringa nti oba awonye ateredde, kyokka nga abasawo bamugaanye. Kati olw'embaza oluye yeekase n'avaayo n'atandika okutambulatambula mu compound okulaga nti ateredde era okulaga nti amaanyi gakyalimu. Kamunguluze gy'avudde n'amulindiggula wansi ennume y'ekigwo n'enkoona n'enywa mu ttaka bakimizzaayo nsuuluulu. Bwe batyo ne bamuzzaayo ku ndiri. Kino bategeezezza nti abadde kamunguluze era ng'avudde ku ddagala ly'amira oba ly'akozesa okuwonya ebirwadde bye ebingi ekitali kya COVID kyokka. Kati eddagala eryo lye limususseeko, bw'alitawuusizza omusaayi ne gwekyanga ne gulinnya ku bwongo, kwe kugwa ennume y'ekigwo. Bannayuganda babadde batandise okukuba embuutu, babadde batandise okujaganya nti awedde, so kumbe abadde kantolooze, omusajja akyali mulamu. Ekiseera kyaka tekinnatuuka, Mukama akyalina by'amulindisizza okulaba nga Kyagulanyi yali mu ntebe, era ne bannayuganda nga bataamye okumukuba embooko, okumwesasuza ebikolobero by'azze abakolera. Y'ensonga lwaki Mukama akyamuleseewo, alinda bannayuganda bamwebonerereze ekiseera bwe kinaaba nga kituuse eky'okumubonereza. Geego Agava e Kampala mu State House, kuba Museveni tujjukira yeerangirira nga bw'alina ekirwadde kya COVID, era neerangira nti agenze mu isolation oba okweyawula asobole okujjanjabwa. Bwe twava emirimu n'agikwasa Ssaabaminisita Nabbanja, era juzi n'ayogerako eri eggwanga ng'ayita ku Zoom, naye n'ateesuubiza mbu ebbanga ttono nnyo agenda kukomawo. Kati abadde kyaliko ng'agezaako okuzzaawo omubiri, bivuddemu bya kigwo.